we must warn any candidate, presidential or otherwise, who continuously flout the Electoral Commission's guidelines and try to provoke security forces. Please, bagalanga temuli mungalo z'abaana basajja. Okay? Kanda beche solo kolango budde buchatunula. Okay, sagala budde buzibe nga muli mu danger. So move. Okay? Nakulwegulonge nakuzo mwezi musanvu lero munanange nakuzo mwezi musanvu November 2025 wakati nga His Excellency Bobi Wine ali mu kubinkana n'abasirikale Jeno Muhoozi Kainerugaba wamune President Yoweri Kaguta Museveni ate ku side endala bo babadde wali ekaweweta olunaku lwabadde lwakubeera nga President Museveni ayisa abasirikale obaba officers 498 ababadde batikirwa mu maje geggwanga lya Uganda oba giyite Uganda People's Defence Forces UPDF wamu n'amaje ag'amawanga amalala olw'ensonga nti mube bayisiza kwabaddeko abasirikale b'e Uganda then ne bayisaako ab'e Tanzania babadde 10 ne bayisa abasomalia 4 n'abasirikale 10 okuva mu Central African Republic n'abasirikale abalala 20 okuva e Mali ekyabadde kitegeeza nti UPDF yabadde etendese bannayuganda n'amaje ate negattako n'ab'ensi endala. So ku mukolo guno General Muhoozi Kainerugaba yaviiriddeyo n'aweereza obubaka obwabadde obukambwe ennyo nga buweereza bannakibiina ki NUP wamu n'ebibiina ebirala byonna abali mu kukampeininga essaawa zino abasinga bagamba nti obubaka buno particularly bwabadde bugenze nnyo ewa Bobi Wine engeri gye kiri nti police buli webadde kubanga press conference ebadde eraga nti erina obuzibu bw'amaanyi nnyo ne Bobi Wine nga yemulugunyayo nga police nti ono alina obuzibu ku bo buli webatuuka mu campaigns. Kasooka tuwulize obubaka General Muhoozi Kainerugaba bwe yaweereza bwabadde mu lulimi lufuutifuuti ngenda kubanga mbumenyabenyamu tubuze mu lulimi Oluganda ate tujja kuba twolekera mu kabbinkano akabaddewo n'engeri Bobi Wine obwedda gyalwaniriramu abaana be oba abantu be yabadde nabo ku campaign trail eyo. Your Excellency and distinguished guests, the country is currently in the midst of a general election with presidential, parliamentary and local government campaigns well underway. The political campaigns have so far proceeded smoothly, and we commend not only the security forces who are working around the clock to ensure we have a peaceful electoral process, but also the Wananchi who are thus far abiding by the Independent Electoral Commission's and Uganda Police guidelines. However, we must warn any candidate, presidential or otherwise, who continuously flout the Electoral Commission's guidelines and try to provoke security forces that we shall not stand for it. This indiscipline must stop. The security of the country will not be compromised merely because a particular candidate is campaigning. It doesn't work like that. Your Excellency, Gambo bya General Muhoozi Kainerugaba bwe yabadde ayogera mu maaso ga taata we President w'eggwanga lino President Museveni wamu n'abasirikale oba bannamagye be babadde bayisa mu process eno. Kati ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba byabadde bigambako bwe biti. Yagambye nti okukuba campaigns kuli mu kugenda maaso era kutambudde bulungi sofa bobanga okwetegereza. Era n'agamba nti yeebaza nnyo aba security abakola buli kisoboka okulaba nti tulina eddembe mu ggwanga n'okulonda okubeera nti kutambula mu mirembe wamu ne campaigns. Era mukadeke kamu ne yeebaza ne bannayuganda abakoze buli kisoboka okugondera ebiragiro by'amateeka ebyakakiiko k'ebyokulonda nti akeetengeredde wamu n'ebiragiro bya poliisi. Kati nno we yagambidde nti ayagala okuwooninga kandidenti yenna yeesimbyewo ku bwa pulezidenti wabula nga kandidenti oyo agenda mu maaso n'okumenya ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda
era nti candidate eyo nga agenda maaso n'okuba nga asooka n'okuyiikiriza ab'ebitongole by'okwerinda n'agamba nti tebagenda kukirindirira ekyo era tebagenda kuyimirira kutunula nga kigenda mu maaso ye General Muhoozi n'ab'amagye. Era mu kadde kamu n'agamba nti buno obusiiwuufu bw'empisa bulina okukoma. Bw'akoze statement egamba this indiscipline must stop. Kitunuuliza ku ba presidential candidate oba abanoonyi b'obululu ku bwa president bagamba nti basiiwuuse empisa oba tebalina kukola busiiwuufu bwa mpisa bwe butyo. So mu kadde kamu General Muhoozi yagambye nti security y'eggwanga tegenda kukkiriza yadde eddakiika emu presidential candidate omu bw'ati okubeera nga ataataganya ebya security by'eggwanga. N'agamba nti nedda bwe kityo si bwe kikola. Agamba nti the security of the country will not be compromised merely because a particular candidate is campaigning. It doesn't work that way. Bigambo bya General Muhoozi. Kati katukomewo ewa Bobi Wine eyakoze obukubirire olunaku lw'ejjo okulaba nti akoma ku basirikale ne bannamagye ababadde beefumbye okulaba nti batuusa obulabe wamu n'okukwata ababadde ku campaign trail ye nga n'abamu ku banene mu NUP tebaalubuuse. Case in point, omukulu amanyiddwa nga Benjamin Katana ono nga ye treasurer w'ekibiina ki NUP yakubiddwa ekigala ky'emmundu wano wansi nsisi ku bisambi wabula ng'ate yabadde agezaako bugeza kwogera na musirikale. No, don't lower it. I want to record. Don't lower it. Can I give you transport? That's what's wrong with me asking you a question. No, don't do that. Eyo yengeri omukulu Benjamin Katana gye yayisiddwamu abasirikale ababadde beefuumye okuba nti bakwata buli munna NUP gwe babadde basobola okutuusaako engalo zaabwe. Mu kadde kamu omukulu waliwo ab'enjawulo, in fact waliwo Bobi Wine gwe yajje mu mannyo g'empologoma oba mu mannyo g'empisi munna NUP nnyo era nga yeesimbyewo ne mu bitundu bya Western eyo. Abasajja babadde bamutadde wansi ku kalya era nga abasajja bamutwala wabula omukulu n'agamba nti no. Let him get out. Era Bobi Wine yakoze buli kisoboka okuba nti abaako abawerera ddala bataasa. They've done whatever harm to me. And I don't know why they are doing this to Ugandans. Kandi abona abanyayuganda kabanyayuganda konkani batubona abonesa batutera baenda kutwita konka kintu cyana nikimwete kwakwangura urutaro. Yes, you left. Imagine what they're making you do, my brother. The evil things they're making you do. A young man like that, you're making him ashamed of the police. A young boy like that is young enough to be my son. Look what you're making him do. We go. Sorry, we go. That's the view. They have blocked. They have blocked the way. Bobi Wine teyakomyawo. Waliwo abalala obwedde abakulugusibwa nga batwalibwa ku kisozisozi waggulu n'okubwa kankulwayo bambi ababadde bagezaako okwekukuma n'okuva mu maaso g'obusajja wabula ng'obusajja bubeefumbyeko bugaanidde ddala. Wabula Bobi Wine naye obwedde tanywa guteeka newankubadde nti security ye obwedde emutangira ng'ebyo tabiwuliriza wabula nga kyasinga okuba nga atobako kyekyokubeera nti abaana bano bonna bali safe. President against you.
Bakira Bobi Wine obwedda agezaako okukola buli kyasobola naye nga buli wamu tasobola kubeerawo olw'ensonga nti abasajja bo baabadde bangi nnyo ate tebakomye ku kyakubeera nti bangi nabo bennyini bazze nga beeteeseteese bulungi nga bakamba okukira ennumba ng'era bwe balemererwa atilisiti okukukwata emigoggo gikukwata buli wamu ewasobola okuba nti weetaagisa oba bwe babadde basobola okuba nga batuuka n'okutuukako. Why are you arresting people? Advance! Just go ahead. Let's play the game cool. Don't touch me. What's your problem? Where? You're stepping up. Let me deal with this now. Aliwo abadde abakulira. Mukibi huyo yabikola. Bobi Wine bwe yalabye guli gutyo ng'obusajja butabukidde ddala ne sekutabuka yenna yatandise okuba nga abakolamu ebibinja n'okubagamba nti babeere wamu obuteeyawulamu yadde kino kyabadde kyakubayamba okubeera nti tebataagulwa yadde okubeera nti baawulibwamu oba okubaako munnaabwe ku bo abavubibwamu atwalibwa abasajja bano ababadde balaga nti ebyaddala babadde babanonye. Bobi Wine obwedda akola buli kakisa akasoboka okwogerako n'abamawulire ababaddewo era obubaka obwedda abuweereza ensi yonna live mwe yagambidde nti President Museveni amazima waali yabadde amutidde n'okubeera nti aweereza abantu okutuuka ku ssabweriti n'okumulemesa okuba campaign naddala mu Western Uganda abandi gye badde balowooza nti obuwagizi tewali wabula ate we yatuuse ne bubeera bungi nnyo nnyini ddala n'okusukka naye ku ye kye yasuubidde. Okay, Mondebo Chishabinge. Please, Magalanga temuli mu ngalo z'abaana abasajja. Okay? Kandabe kyensobola okukola ng'obudde bukyatunula. Okay, saagala budde buzibe nga muli mu danger. So move. Okay? Okay, President. Ambush. Police, military on the way. Block us from reaching Easy Guerra. Then we are rounding up our people.
like they did in Kalangala. Shame on the regime. They cannot stomach what they just saw in Mbarara. They cannot believe that people in Western Uganda are tired of this regime. They cannot believe that people came out in large numbers to show support to the forces of change. We are not criminals, we are non-violent. They've been attacking us. They've been planning to reduce our team. Remember, they arrested Waiswa, Eddie Mutwe, Achirewo, Gaddafi, Smart, and all those. Now in Lira, they took 10 of our people. 2 days ago in Mbarara, they took 20 of our people. Now they're wailing us on the way. Criminals. That is how scared Museveni is. He cannot stand fair competition. He cannot. Because Museveni is a weakling. Museveni is a coward. Don't allow that old man to lie to you. He has lied to you for 40 years. We are here to demystify you, Museveni. We are here to show the people what kind of coward are you. You pose that you're a general, but inside you there's a little girl scared. Why are you scared of fair competition? Let it be free and fair. Let us walk freely and let us talk to the people. Is that too much to ask for? Shame on you. Shame on Uganda police. Shame on the UPDF. Shame on all those security forces. They cannot stomach fair competition. Well, we are here. Age is on our side. Time is on our side. God is on our side. And the law is on our side. You cannot stop us. You cannot stop an idea whose time has come. The young people of Western Uganda have showed you. You brought goons on the road to beat us. But they were overpowered by the people of the place. Now, you want an excuse to arrest our people. You want an excuse to harm us. You want an excuse to kill people. Shame on you, old man, and shame on all of you criminals. This cannot stop us. You cannot stop the wind of change. It's blowing and it's going to blow you away. Gambo ebyobukaawo obwedda Bobi Wine byaweereza mweyannyonnyoledde n'agamba nti bo si bamenyi b'amateeka era nga yayogedde ne ku bannabyabufuzi oba banna NUP bonna abasibiddwa ku lw'ensonga z'ebyobufuzi yogera ku Bakireewo Kivumbi Eddie Mutwe n'abalala mukadde ke kamu n'ajjukiza ne bannayuganda nti neerira wano mujjukira ebyali ku wooteeri bangi abaakwatibwa oluvannyuma lw'ebyo byonna nayogera ne ku babadde baakakwatibwa jjojjuzi wano Mbarara kati ate this time round abasajja baadde bakomyewo okubanga bongera okubasalako n'agamba nti President Museveni yabadde amutidde buti oluvannyuma lwa bino byonna obwalina okutuuka okweyongerayo ng'abaana abamu babakutte ate yakizudde nti ne mukyala we Bobi yabadde embeera y'obulamu mwali si nnungi n'akamu era ng'ebintu byabadde bisobaasobaganye mukadde kano bagulewo nno bagulewo ate mulimu amasolo ali bubi nene moto zolande zegoberera tulawo maso sure how is she? My wife is not breathing well. Okay, they pepper sprayed the tear gas in the car and now they're blocking the roads. Mu budde obw'ekiro His Excellency Bobi Wine bw'atuuka okubanga ayogera n'okunnyonnyola byonna ebyabadde bibadde yakijjukidde era n'akakasa nti omuwendo gw'abanna NUP ababadde bakwatiddwa mu kawungeezi k'olunaku olw'ejjo gwabadde muzibu gwa kumanya olw'ensonga nti n'abamu babadde batwaliddwa mu ddwaliro olw'okuzirika ate abandi nga baabuziddwawo nga n'amayitire gaabwe ne gye buli eno gabadde tegannatuuka kubanga gamanyika ekintu ekyabadde kinakuwaza ate era wamu n'okutiisa naddala bannankyukakyuka at the time. Kati obudde bukyali nnyo okumanya kuba tetumanyi ani gwe tulina tetumanyi ani gwe bakutte abamu bavuddewo nga bazirise abalala bababuza obubuza kati tukyagenda kubala bubazi kuba bino bibwaddewo ebbanga tenawera ssaawa namba so tetusobola kumanya ani aliwo ani ataliiwo naye nga bannaffe bangi nnyo babakutte basukka mu kikubi kiraga nti gavumenti ne poliisi tebaagala tukole kampeyini mwankole era kibayisa bubi okulaba nga tulina obuwagizi obw'amaanyi
kati obuwagizi bwe tulabye abantu b'omwankole be batulaze wano e Mbarara kibakoze bubi ne bwe batulaze Isingiro so bagezaako okutulemesa okulaba nga tetukampeininga nga tetutuuka ku bantu kino kibaze bakola ebbanga lyonna baagala okusiga obukyayi baagala okwawulayawula mu bantu baagala n'okukozesa abantu b'omwankole okubeekwekamu okulaga obusosoze bwabwe ng'ate abantu beno si basosoze so kyenjagala okwongera okugamba abantu b'omwankole n'abantu ba Uganda bonna tikino ekizibu kya Museveni ne kagurupu akatono kino ekizibu si ky'abantu beno bantu balungi abantu beno bawagira enkyukakyuka naye Museveni ne kagurupu ke ak'abantu abatono bebagezaako okukozesa obusosoze bebagezaako okukozesa obubi poliisi n'amagye n'okuvoola amateeka wayogeddeko ku mbeera y'okuwandiika okwemulugunya mu butongole okukuwaayo eri akakiiko k'ebyokulonda obaolyawo ne poliisi kino kyakoleddwa era mwafunye okudibwa twakawandiika emirundi mingi nnyo twakawandikira mwami bw'Abakama emirundi mingi nnyo twamuwandikira nga batuzibira amakubo teyatuddamu netumuwandikira nga tumutegeeza nti ba RDCs batulemesa okugenda okampeininga mu bifo ebimu nga batulemesa okugenda okampeininga eyiganga n'ogenda okampeininga mu municipalities ewali abantu abangi nga tenayo tulinayo ba candidates teyatuddamu mwami by'Abakama yennyini twamuwa complaint nga batuteeze erira ne bakwata bannaffe 10 teyatuddamu mwami by'Abakama yennyini mwamulabye ng'aguye mulugunya nti nze Kyagulanyi siina kugenda kugula kasooli Karamoja ng'era nvumirira olw'okuva mu mmotoka n'engenda n'engula kasooli ku mukazi amutunda mu kkubo tekyo tekiri mu campaign ne mwami by'Abakama tannavaayo n'omulundi n'ogumu kwogera ku bavubuka ababadde bambadde t-shirt za NRM abakutte ebifaananyi ba Museveni ne bajja ne batukuba emiggo nga tuyingira Kiruhura tanaba kwogerako ku bannaffe abalumbiddwa ne bakwatibwa tanaba kwogerako bwe twalumbibwa erira mu hoteeri tanaba nakwogerako ku bikolobero ebize bitukolebwa so kiragira dda nti mwami by'Abakama ayina kyekubiira yengo omuntu. Exactly, that is exactly what went on yesterday ng'ennaku z'omwezi 7 November. Ebintu tebyabadde birungi. Abaana abawala abamu abakwatiddwa batuuse nga amabeere gali bweru. Abasajja babakutte bubi nnyo ne sekukwata yenna. Obwedda buli gwe bakwatako nga olaba abakyala banenge, in fact okusingira ddala abakyala embeera gye bakwatiddwamu yabadde enakuwaza era nga emalamu ekitiibwa. Case in point, Olivia Lutaya yatuuse okuba nti akwatibwa abakyala ne babanga ababadde balemererwa abasirikale then ne beegattibwako abasajja newankubadde nti kyogerebwa mu mateeka nti omukyala alina kubanga handolingibwa mukyala munne muline efaananako bwetyo mukwano gwange. So ebintu tebyatambudde bulungi yadde eri NUP newankubadde nti mu kusooka byasoose kubeera birungi era numbers zaabaddewo nga nnyingi ddala abantu bazze ne balaga NUP omukwano wabula akawungeezi ebintu ne bitandinga out the other way round. So olunaku olwaleero Bobi Wine asigadde ali strong era nga ebyabaddewo olunaku lw'eggulo newankubadde bangi abasibiddwa n'abatannamanyikako we bali bakyali bangi agambye nti ayolekera Rwampala n'entuŋŋamo era nti tewali kigenda kubanga kiyimiriza campaign trail eno newankubadde nti oba ki ekibadde. So olunaku olwaleero ali Rwampala wamu n'entuŋŋamo kyolina okubanga omanya gwe muna NUP wamu n'omuntu agoberera campaign trail eya omukulu Robert Kyagulanyi Sentamu kura the National Unity Platform mukwano gwange. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites.
njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.